Mawulire gafa g'ebyobusuubuzi abakulembeze abatwala akatale k'e Kasubi balaajanidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okubayamba omwaka guno 2020 abatandikirewo bwe bayise bu bank obw'enjawulo mu buli ggombolola bawone okubbibwa abakulira zi SACCO mwe batereka ensimbi zaabwe. Abasuubuzi abakolera mu butale be bamu ku bantu abasinga okwetanira ennyo zi SACCO wabula bagamba bakooye okunyagibwanga ensimbi zaabwe ntono ate zibabeera basazeewo okutereka. Kinoonyerezaako nnyo ekya SACCO nnyingi zentuukiridde nnyingi zennyingidde ate era nnyingi zendabye ng'ensimbi zigenda bugenzi mu mikono egyabo bakazitandika. Kino kizze kirabwako bangi nga basobeddwa ekkane mu kibira naddala nga waliwo abagezi abakumpanyizza akasente kaabwe. Abasuubuzi bano kati bagamba nti wadde nga Pulezidenti Museveni ayagala nnyo zi SACCO ku mulundi guno bamusabye akyuseemu waakiri abateerewo zi banka bwe babeera bajja ensimbi. Musaba guno 2020 akyuse mu nkola kubanga onaogenda okwesanga obanga ogenze leero erubaga oyinza okwesanga ebyo SACCO agenda ziteeka mu ssente so nga ate ogulawo kabbanga nokaleka mu miliyoni nga 5 nga mukozi wa gavumenti ng'ajja kusasulwa ku musimbi obutono obunaavanga ku magoba bano baleese ajja kusobola okukuuma obulungi ssente ezo abasuubuzi n'abalijja baziganyula. Zibulona Odinga ye ssentebe w'akatale ak'e Kasubi agamba nti kino omukulembeze asaanya akikole mu buli ggombolola kibasobozese okwewola akasente ke baagala n'okutereka ku magoba amatono ge basobola. Nze mu 2020 nabadde musaba nti nga bwe ziri division return zikola Kampala asale amagezi akole banka 5 nga bwa gavumenti nga bujja kwewulwamu abasuubuzi abo ab'obutale ye baayagala okuwa SACCO ezo ate abaweka banka bwe banagendanga okwewola nga babajjako amagoba matono oba obutabajjirako ddala nga bwaziteeka mu SACCO.